Ekkolero lya Mayuge Sugar Industries Limited be batandise enkola ey'okusimba ensigo nga basigaye eriiso limu ery'ekikajjo nga be basoose okuleeta enkola eno mu ssemazinga wa Africa ng'era abalimi basobola okusimba ku musana mu zinnassale bbeedi oluvannyuma ne basimbuliza obukajjo obukyali obuto mu nnimiro zaabwe nga baziggya mu mmerezo okuzissa mu nnimiro. Akulira abalimi Sam Pio Emaru alambuza WBS TV ennimiro zaabwe era agambye nti abalimi basooka kusomesebwa olwo ne baweebwa ensigo okutandika ensimba empya ne basobola okulinnyisa omutindo nobungi bw'ebikajjo bye balima. Mayuge Sugar Industries ekirikulaga elaga abalimi ensimba eno empya ekikosa eriiso ddala ery'ebikajjo gye tweta ku luzungu single eye bird. Ensigo lino tufuna ku bikajjo nga tutemyetemye mu nkenga ndala wetufunira ensigo eyo ya single eye bird. Single eye bird ensimba eno tugirabye nti ekiyamba nnyo omulimi ku lw'ensonga nti ebikajjo zikula ku speed nnyo ate nezikola nekizaala nnyo. Osangayo nti ku kikolo kimu olinayo ebikajjo nga 18. So ku kiseera ky'okutema ebikajjo ofunayo ebikajjo mungi nnyo. Ate ye akulira ekitongole ky'ebyobulimi mu kampuni eno abimanyi Kumal agamba nti enkola ey'okusimba emmere ekula amangu mu nniriri z'ebikajjo esobosezza abalimi n'okufunamu ekyokulya nga bwe balinda ebikajjo byabwe okukula. No, it falls off. It's one there only. It grows off. Bo abalimi bawakanyizza ebizze byogerebwa nti ekitundu ky'e Busoga kifumbekeddemu enjala gw'omuwadde akatebe